Yes, olunaku lwali nze okwogerako ne basire queen bano abasireyinga ababooga omwenge abeesonseka engalo yesaawa basire queen mwezuule basire queen mbadde mabala ne mumenka ne musireyinga ne mwekuba obumuli ne data yabaweddeko mama postinga obumuli mugenda simanyi kuki ne mwekuba obumuli ne musireyinga ne mbeera mu loogi ne mukuba ebifaananyi ebirungi ne musindika ebisenge ne musindika emmere eno yesaawa basire queen mwezuule era mu karantini sire queen oyizeemu ki munywa omwenge n'osesema cupa 4 n'osesema cupa 4 n'otandika okwesoseka engalo onywa omulala mu karantini oyizeemu ki basire queen nga gwalwe okukuula bukuuzi olutuuka akawungezi n'okuba essimu tugendeko wa tugenda kukuulaani uganda kyali musajja gw'okuula musajja omukola cipa za bbiya 2 nakkuula emirundi 4 nakalakala olunaku lulamba lwa cipa za bbiya 2 nusu kakaaga zosobola n'okwegulira so mu karantini basire queen eno lesoni yammwe muyizeemu ki muve mu byemulooza bye musireyinga kati musireyingira nga temukyapositinga mmere nga temukyasasema mwenge kati mwegomba n'omwenge gumbadde musasema okuddamu gunywa kuba badde onywa n'owesonseka engalo mbunkuula ekisajja kino kankuula ekikiga kino kati ogenda kuulaani mwakalaba nnyammwe basire queen eno essaawa ya karantini ey'okwezula n'okumanya n'okuyiga nti muno tuyigamu ki emeje mbadde mpostinga ngalogi kati saa zino otya nopostinga akazigoko muno wakubuuza wooli otyo postinga omufatse gwe musulwako abawala 8 obupayi mubuwoleza mu mabaala mubuwoleza mu manju wa toyeti kati yessaawa so mu karantini muyizeemu ki nsuubira wandibadde oyiga nti singa mukama akuwa mukisa kyansa y'okubiri n'osimatuka coronavirus gosire queen ogenda kukola ki mukole bizinesi muyige saving mukole emikwano ekibagasa muve mu kusireyinga kwokka n'okulowooza okukuula tokyali muntu gw'okuula gwe weekoledde kaki nga ggwe lwaki okuula ecupa 2 ne zikkalakasa ennaku 4 ng'olewa omusajja tovaayo ye kati abadde beefumbiza nga olinda buwungeere weefumbize kaba bakalakate bagenda bakalakata mufune n'embuto za karantini abaasulayo kati kyabasangayo abaali bagenza okukuula kati gyemuli temukyala nga mwali muli ebyamabaala tebikyaliyo kati mugenda nakuyiga okufumba ndoza abadde n'amaala gano gamusonga kati mugasaze muwaata emmere mugoya obuwunga kamukirabe eno essaawa yabasire queen lesoni yabasire queen yakuyiga ti mukama wakuwa chance y'okubiri obasire queen ogenda kuddamu ddala yo obuyizeemu ki kuba kati abamu mwesangayo gusajja gwaita oyagala kwolwo gwe gwakutwala emmotoka ne bazikwatayo tosobola kuvaayo bodaboda ne bazikwata tosobola kuvaayo okusajja badde okola gukuule togwagala bya serious ndonze ngukuula pokozi guno ngwagalako bwalumu gwe guyina ssente gwenjaga ali eno kati tebakusanga gyoli gwoyagala kati gwotayagala kakukala kate akuzalemu n'abaana abatunulanga obubizi mbagamba ekigambo kimu mu bulamu buno bwe tutambuliddemu eno ebadde nga accident tuyige nti era naye batadde mu karantini ne tuvaamu mukama natuwa omukisa ne tusimattuka nti bwoddamu okukola manya nti kino kibaddewo ate wekidda oba weofuna obuzibu nti omenyese mugulu ogenda mmala emyaka 4 ani agenda okubeera abaana agenda okulisa abanabo so mu bulamu bwonna yiga saving yiga kyokozesa kyo spending sooka otunulye expense gyokozesa ne saving bikwatagana bate bikwatagana ki ekisinga obungi mu bulamu abagaga bana betwegomba bamanyi basooka ku savinga so ekyokubi tukole emikwano tetukole emikwano gya mabaala gyokka tukole emikwano mu madiini kanza sawa kubeera wano nina basheeka mikwano gyange nina abasumba mikwano gyange kabere bugembe tasobola kundeka njala kunzita kabere pastor bujingo tasobola kundeka pastor kanta tasobola kundeka njala ennuma era mukubira akasimu pastor bujingo njala enzita namakula wali awo sina mmera abaana bagenda kufa era ngambira omwana wange so mu bulamu bwonna tukole emikwano okusinga okukola entalo teziyamba tezizimba kati nze newondabira ono king sa tasobola kufa njala nga wendi oba nange tasobola kufa njala nga wali Bobby Wine tasobola kundeka kufa njala nange tasobola kumuleka kufa njala kwegamba emikwano kintu kikulu mu bulamu era luli yanku yananga Jennifer ofunye emmere Bobby yennyini ne Julius Muganda ewalaki yananga Jennifer wafunye emmere nonyaka encha nafunye emmere gye baleese nkuweeko ne muganda we nankubira so tuyige emikwano mu bulamu okusinga okukola entalo so akwera wano ngenja nnuma nga bala mujali so akwera wano ngenja nnuma nga bebe kulu jali tekisoboka ndoze mikwano gyange gyo njogera ogiwulira so tumanye oli mwavu lunkupe oyina mikwano gwo mwavu muzibu akugattako ki beera mwakatize ndi mwavu n'emikwano emigagga mu mikwano gye emigagga woyisa otya nti ogikola ebigiyamba oli w'amazima asobola okutuma n'otuukiriza kyakutumye oba ogenda kubba kibbe
obubbi tebugasa mu bulamu mwewale nnyo obukumpanya nze ndi wano kati America mugiraba sisobola kubeera wano nga jweteza awedde gyali n'enfe enjala sisobola kubeera wano nga gulikisi gyali n'enfe enjala sisobola kubeera wano nga Princess Fila gyali n'enfe enjala sisobola kubeera wano nga Betty Katongole gyali mu America sisobola mama nge Sumini mu America gyali kati nabadde ndi awo Tyrone bamuta Tyrone mukwano nga ntwalina mu group nampeza milioni emu mu mitwalo 3 wabadde omwana bamuta Jose promoter Jose ateka bivulu nampeza milioni 2 promoter Jose mutwa atwala bayimbi bulala ne simu meeting anga ko sikola ki wabula nyumira byenkola kati nga tukole emikwano twali mu group akita Black Life nga chi group MP akiteekawo nga tubeera mu tujumye ebibozibozi ebitwaliza wawo tusaagira nga tuko ebibozi ebitwaliriza ne mwejerega muone musekanga muina stress ne tuzesala nga manya abantu beduba yabawa baina stress kati mukuba nawana wegana tuba ne stress zaffe ne ogenda ku kigroup nga kuliko ekibozibozi ne munyumye ekibozibozi ne gwasa gundi guyagala gundi inga kamenke gundi nkogamba kati awo twemanyira kati awo yamusima meeting nga nako Tyrone simu meeting nga nako ne yampereza sente so mama fina mwebaza mama wange yampereza sente zemene mmere nebaza amins asobodde n'okuddukirira eggwanga eddamba nebaza mbuga esikembuga sisobola kwera nongenjali nima nga mbuga waali sitawana kutawana ngenda bugenzi nakagaali wali wana boda n'emparking ewuwe newensanga ettooke eri wagguleko lyensibako tesobola nakunninda nga mbuga dola zitola okwezo dola amanyi n'okundagira sekakali akabwe kusi otole kuziri kati tukole emikwano mu bulamu okusinga okukola entalo n'empalana twewale nnyo obukyayi ogenda nga makoto kwawabira mulwanyemu katono munno omuggyemu eriiso ogenze mu kooti mbu muyombyemu mbu ogenze wa ebintu ebimu tubyemalirenga ng'abantu ensi enyuma abantu ate omumu bwaffe geemaanyi nkubira omulanga abawala abali ebula naddala abali mu biyumba abali luddawa mubeera ne muvuma President Museveni ne muvuma ensi yaffe ne muvuma Uganda yantama Uganda nvundu ndowooza kino kibe kyakuyiga mwalabye olwalwadde lwatabuse ne babagamba mudde wammwe ne batandika group company ezabatwala mudde wammwe kitegeeza almost the best twagala ensi yaffe okusinga ebintu ebyala mulekera nga okwata Uganda ne mugigalaganya ku nsi ye Rwanda enyiri ya nnyo gende Rwanda ne akuganyi mbeera eyo gumanyi banyanda abali wano Uganda banaye Kenya singa gende Kenya tewali akuganyi kugambe Uganda yensi ekyasinga mu tribe nyingi President Museveni zaakulembera era nebaza Katonda nti Katonda yafuga ensi eno yalonda President Museveni akulembere eggwanga no President atukulembera bukulembezi twagale President tumuwulirize nga twagale ensi yaffe ensi nyingi kati olaba Dubai obwadde obwale Dubai nga butta abantu era abaana basinga bana bagende Dubai batwetera bano obulwadde tewali muntu munnansi alese bulwadde wabula abe Dubai be baleeta obulwadde wano n'abensi endala abagenda batambula kitegeeza ffe tetwenoonyiza bwadde ensi yaffe Katonda gyagala nnyo era nagiwa omukulembeze omulungi kyova olaba tubadde tukyalina omukisa obutaba na ndwadde ezo nga ffe tuzefunidde wano wabula baleese ndeete so mbakubiriza bannayuganda oba baganda baffe abali ku byeyo abali luddawa almost the best mulekera okukwatanga ensi yaffe goolaba kataba wokuba woolaba ekibi kyokuba ezo ensi nga Dubai tosobola postinga wadde accident tosobola postinga mistake yonna mu Dubai ebyama bisigala ziba secret za ggwanga naye wano mu Uganda omwana alaba akadiba wali kakuba akantu wali akafuka akuba ka postinga naye nga ne Museveni azimbye enguudo za Kisolo azimbye enguudo za Watte wali azipostinga wano tuli ku Queen zo bazimba wali Northern bypass okendeza jam mu Kampala tewali ali postinga tewali alwogerako so tulekerawo okuvumirira ensi yaffe mukitegere nti ensi yaffe ya mugaso kyovula babasindika muddeeye wammwe era ogenda kudda nga ate Museveni ye president so tukuumenga mugondera amateeka tunabe mu ngalo mbagambe ekigambo kimu buno obulwadde bwa ddala abantu abalima nti obulwadde tebuliyo obulwadde buli serious gye buli ate obulwadde butta olaba obulwadde butta bannansi ensi zitusinga amaanyi ensi ziri ezisinga okukola eddagala mu dakiika 2 babafunye eddagala noli ababuze tewali obulwadde gye buli ate butta mbakubira omulanga okwewala okubeera mu bantu abangi nga tonanyo kikututeyo okwewala mwenaabe mu ngalo mwekumire ewaka baganda ffenna kino president takikola nti alina gwafiiriza takikola nti alina gwalumya president yakikola olw'okwagala ensi kubanga ne government efiirwa essaawa zino tewali investor ayingira mu Uganda essaawa president Museveni ennyonyi za Uganda zatandika okufiirwa emyezi 3 emabega nga tekyatika namba zezirina kutikka tewakyali company tulina Nairobi Breweries wano company kyasinza okukola ssente essaawa zo terina gyesavinga mwenge naye nga olunaku esobola okukola milioni 5 billion mekanga government erinako so ate government yefiira nnyo kuba terina okufiidinga abantu eno okufiidinga amalwaliro abaana bali mu kantini babayisa bulungi balya bulungi ate bajjanjabibwa so mwewale nnyo ebintu ebibawukanya n'ensi yammwe novumaganya nga bakulembeze mwagala abakulembeze mbawulirize essaawa zino mbadde mutijja bikwasi Kyagulanyi bikwasi nga temunamukwasa coronavirus
mubeerawo ne mugamba president ono president waffe bobone ye president mwategedde nti president w'eggwanga ali omu ye his excellency Yoweri Kaguta Museveni era mwamuwulidde kyayogera kyekikuddamu ndowooza kikyabalaze nti ye president w'eggwanga era situlwe mba mukituwala omuntu atayagala bukulembeze buliko beera gondera gavumenti gy'otayagala gyoyagala ekusinga oli mulamu okusinga okufa so bannayuganda mbagamba ekigambo kimu mwekuume nga muli balamu obulamu tebugulwa tewali ssente egula bulamu gwawulira nti oyagala nnyo ssente okusinga obulamu oli waddembe okwewamba nga buli lipazi oba okwetta bakuliyirire mbasaba okutambulira awamu nga mukuuma amateeka ga Minister of Health nga munaaba mu ngalo n'okukuuma amateeka g'omukulembeze mwewale nnyo okutambula okukubwa emiggo baba bagambye nti edduuka ligala essaawa emu lwaki ku ssaawa nnyo oba oguddewo n'ekyokuba nga bakuba abantu emiggo eso sikiwagira si kituufu ekintu kyabalandi odi nja kukyogerako omuntu yenna omupangisa omuntu yenna ng'opangisa beera mukakamu eri landi road wo kubanga president Museveni talina abantu beyazimbira nnyumba bagenda kugamba nti muddamu kusoloza bantu ssente so bwoba oyina tulina mukadde amayumba gange nina abakazi be nalekako balina abaana baawe yafuna accident nga nabaleka dda n'emyezi n'emyezi tebasasula sina kati byebisoose so waliwo leero omulala yeyaze naŋŋamba ennaku twakatambulako mbala tunaweza emyezi 6 ku 5 tugenda kweteeka mu migwa so mbakubiriza mwogere bulungi ne balandi road nabo bantu ate balaba situation eriwo ajja kutegeera nti ono abadde ampa bambi kati mukolere ki so togenda kuteeka gavumenti mugijeeko akazito k'amayumba neeko ebintu byetalina kukola kubanga gavumenti erina abantu beyazimbira mayumba okuleka aga gavumenti balandi road abasinga bali mu looni fongojeko fa balina obutonotono bwe twakolawo so mbasaba tutambulire wamu mu mazima n'obwenkanya nga ate tuli bakkakamu tusigale nga tubakakamu ku buli kintu LDU mulekerawo okuba abantu emiggo omuntu mukwate muteeke ku poliisi okuba omuntu coronavirus amukola kata enjala emukala kata obwavu mukala kata ate naawe mukala kata emiggo ekyo kikyamu ne president nabagamba ku abantu yabagambe bakwasa amateeka mukwate omuteeke ki ku poliisi oba abantu bonna so mbaganyo bannayuganda mwenna abali ku YouTube yaffe oli wadde mbogenda subscribe olabe kiki ekiri mu ggwanga olabe updates eziri mu ggwanga mbaganyo baganda bange twekuume nga tuli balamu kuba ensi enyuma abantu